بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. أسانو كتندرزوا يا الله سبحانه وتعالى awaniridde entunuusi zaffe nkikakasa nti atulinako obuyinza obwenkomeredde. Tumusaba okusaasira n'emirembe bidde eri omwagalwa waffe, omusomesa waffe, ekyokulabirako kyaffe ye Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awamu ne basahaba be abalwanirira eddiini eno na buli yenna eyamugoberera era akyamugoberera okutuusiza ddala Allah lwagenda okuzingako ensi eno n'ebirimu. Nkuutira omutima gwange mu bunafu bwagwo, oluvannyuma omutima gwo okwesibirira entanda egenda okutujja mu bulamu buno obw'ensi. Essaawa yonna edduniya tugivaako. Olwaleero jjakana ayogerebwako mu pulogulaamu ze olunaku luno lwabaddemu, era yabadde ne pulogulaamu mpanvu. Mu byo bye yabadde nabyo, kubanga twali naye ku Zoom ey'Ebungereza ku Lwomukaaga, mu byo abantu naddala muganda waffe yamukyaza, yali yeegomba nnyo okukwata Qur'an, era ng'agamba nti secular namusoma, amateeka nga alina katimbula mu mateeka ga Busiraamu, ng'ayagala kufuuka hafidh, asome shariya, asome fikihi, abitegeere. Era baali bambuuza ssomero ki mwe tuyinza omumuteeka, naye nembaga nti engeri gy'ali munnabyabufuzi kizibu okufuna n'essomero erimukola ki, erimu hostinga. Nembaga nti mumufunire Nairobi gyaba mumutwala akwate Qur'ani agiyige agitegeere. Ebyo ebigambo bye biva mu kamwa, ekyo yabadde akyagala hakkan, ng'era ayagala kufuna musomesa ali special amuyigirize Qur'ani. Olwaleero taliiwo. Pulogulaamu eza wiiki eno yabadde azirina, era nga n'ekirooto kye kudda ku sayidi ya Busiraamu. Ng'era agamba saafuna mukisa, nasomera mu masomero gali, kyenva mulaba nkootinga nnyo Bayibuli, kati njagala kudda ku Qur'ani ngisome. Allah ekyo takikoze eki, takimuwadde. Bugenza okukeera ku makya nga Allah amukoze eki, amujjuludde. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala agumye mukadde we n'ab'ennyumba ye, ensobi ze yakolanga omuntu Allah yemusonyiye, azimusonyiwe eyo edduniya eyo gye bayita ki, essaawa yonna naffe Allah atukwatako. Abamu agenda tukwata offside nga tukyasuubira nti tulyenenya, abamu atujjulire ne mazambi, abamu abajjulira mu masabo, abamu mu mabaala, abamu nga n'obutasaala babadde tebasaala. Naye tulongoose tudde eri Allah subhanahu wa ta'ala, okufa tteeka, okufa mazima, okufa kyatuwandiikibwako, mu kwagala, mu butali kwagala, tuli bakugenda eri Allah subhanahu wa ta'ala. Naye buli omu anyweza entanda
egenda okumuzza eri Allah subhanahu wa ta'ala. Nyweza omugugu, tunula mu ntanda gy'olina, mugugu gwaffe mumanyi ebirimu buli omutamanyi bibye birimu, wechekinga osumulule oteekemu ebisaanira. Oyo obulumi bwe olwaleero ku duniya tebukyali ku bwavu, obulumi bwa jakana tebukyali ku kukyusa kisanja, tebukyali mu kwesimbawo ku bwa MP. Kati obulumi bwe biri Allah byabadde amwagaza. Tugenda ne tuddira obulumi bw'edduniya ne tubuwa ebirowoozo, obwavu, economy eringa azikaali kati. Naye abantu tebasaala, loogi ziri bize, amasimu kujjudde buseegu, naye tuwoza economy. Abantu bali mu shiriki, abantu beesibye mu bidia n'ozirwanirira. Kakati economy neevaawo etya etadde abantu ku bunkenke nga gye balaga tebanywezezaayo. Ebirowoozo bijje ku bwavu, bizze ku mazambi go. Almu'minu yara dhunubahu kaljibal, omukkiriza yenna atunulira ensobi ze, amazambi ge ng'alinga atunulira olusozi lwagala kumugwera. Naye omwononefu atunulira amazambi ng'alabanga ensowera emuyita ku nnyindo. Baganda bange, tusibe twenyweze gye tulaga wazibu. Kati oyo obulumi bwe tebukyali ku bwavu, era tatunulira bya bufuzi ani aliddako oluvannyuma lw'emyaka gino 5. Ebyo si bye yaliko. Kati pulogulaamu yakyuse dda ey'edduniya, naye tulongose gye tukola ki, gye tulaga. Eyo nga tuvuddeyo, omusomo gwaffe gwe tuliko gukwatagana ku bulungi bwa okusaba Allah addua. Omulundi ogwayita twayogera obulungi obuli mu kusaba Allah, era ne tulaga nti okusaba Allah ibaada. Bwe kubeera nga okusaba Allah ibaada, tulina kulongoosa omulimu guno ogw'ettendo. Allah bw'otamusaba anyiiga, bw'osaba Allah akyusa ne kadari. Teri kikyusa kadari okujja ku ddua. Naye abantu tetumanyi ngeri ki gye tusabamu Allah. Twatunulira obulungi obuli mu kusaba Allah. Mu byoba tolemererwanga mu dduniya muno ng'okyalina omukka, kwe kulemererwa okwesabira. Weesabire. Teriyo kigenda kujja mu mbeera gy'olimu okujjako okusaba Allah. Teriyo kigenda kuzzaayo albala, emitawaana, ebizibu, ebigezo, illa dua, kujjako okusaba Allah. Era twatunuulira emiteeko gy'abantu mu kusaba Allah, emiteeko 3. Twasembayo nga tunnyonnyola arkaanu dua, empagi mu kusaba Allah. Twagamba mu kusaba Allah kwetolera ku mpagi mmeka? 3. Empagi esookera ddala nga nkulu, at-tawhid, okusembera eri Allah neki ne tawhid n'okumwawula, nga nabbi Yunus bwe yakola, nga nabbi Ibrahim bwe yakola. Bannabbi bonna basookanga kusembera eri Allah na tawhid, eyo mpagi nkulu mu kusaba ku Allah. Tuli fenna la ilaha illa Allah, ay la ma'budu bihaqqin illa Allah. Kakasa nti teri asinzibwa mu butuufu okujjako Allah, era kakasa teri kisabwa kisaanira kusabwa okujjako Allah. Abantu basaba ebitali Allah. Naafukamirira omuti, nannyonnyola ensozi, nannyonnyola amalaalo, nannyonnyola ebiwuka, nannyonnyola ebitasaana. Kati at-tawhid, okusembera eri Allah ne tawhid. Nga nabbi Yunusu bwe yali eri mu mbeera ey'obuzibu, embeera ey'obuyinike, yasooka kusembera eri Allah ne tawhid.
naga nti la ilaha illa anta, teri yasinzibwa mu butuufu okujjako gwe. Eyo empagi esooka ya tawhid. Nabbi Ibrahim, hasbi Allah wa ni'ma alwakil, kusembera eri Allah ne tawhid. Empagi eyokubiri at-tanzih, okutukuza Allah. Subhanak, oyawukana gwe Allah, watukula gwe Allah, amatendo gago ntegerekisi kumutendereza. Ngera Nabbi Yunus, eyo edduwa yakuŋŋaanyiramu empagi zonna esatu zetwogera, edduwa ya Nabbi Yunus. Nabbi yagitukubiriza nnyo ogisabisa Allah, duwa nkulu, naye osangayo n'abasiraamu abatagimanyi nga ku lulimi lwabwe. Edduwa omusiraamu ku lunaku, buli lunaku yalibadde agiyisa ku lulimi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin Allahumma ighfirli. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin Allahumma arzuqni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin Allahumma adkhilni jannatak. Tuli fenna empagi eyokusatu al-i'tirafu bidhanbin, okumanya ensobi zo, okumanya ezzambi lye weetisse. Al-i'tiraf bidhanbin, bal al-insanu ala nafsihi basira, buli omu yemanyi. Weetonda eri Allah ku zambi lyoyimiriddeko, omusabe Allah alikusonyiwe. Kyova olaba Nabbi Yunus ebyo byonna yabizingira mu dduwa eyo, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Yamanya ensobi gye yali akoze, n'amanya obuzibu Allah mwamutadde, n'amanya lino zambi lyange. Osanga naawe mu kukaabako wakati mu maziga, obwavu obukujjudde, obutava mu maka, emirimu egigootaana, waliwo ezzambi lyolemedde. Tulina n'abakyala sibawoowe, abamu bagendako ne mu kereziya, obutasaala bwo, bw'osumulula zipu buli wiikendi obaako zipu gy'osumulula. Inni kuntu min adh-dhalimin. Bannange twenenye tumanye ensobi, bwe tuneetonda amazambi gaffe, Allah ajja kwanukula okukola ki? Okusaba kwaffe. Olwaleero njagala tutandikire ku adabu ad-du'a. Adabu ad-du'a, empisa ezigobererwa mu kusaba Allah. Empisa ez'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala, biki byoteekeddwa okugoberera? Mpisa zizooteekeddwa okwolesa ng'osaba Allah. Ekisookera ddala al-wudu wa istiqbalu al-qibla. Al-wudu wa istiqbalu al-qibla, okubeera omutukuvu, beera ne wuzu. Ate bw'oba osaba kirungi oyolekere qibla. Oba ntegerekisi? Al-wudu wa istiqbalu al-qibla. Omuntu yenna agegedde n'ejjanaba kiro, awanise emikono, alaajana, sooka onaabe, otunule mu qibla, osabe Allah. Lwaki osaba nga tuli mutukuvu? Eyo mpisa ya muntu asaba Allah, beera muyonjo. Inna Allah yuhibbu at-tayyib, Allah ayagala ebirungi. La yakbalu illa tayyiba, takkiriza birala byonna okujjako ebiki? Ebirungi. Tuli fena yustahabbu lil 'abdi, kyagalibwa eri omuddu kabla an yabda bid-du'a,
nga tannatandika kusaba Allah wa munajati llahi azza wa jalla an yatawadda wa yastakbilu lkibla. Hatha yustahab. Mu byagalibwa ku muntu yenna asaba Allah kwe kubeera nga yatawadda, afuna wuzu, wa yastakbilu lkibla, ayolekere mu kiki? Mu kibla. Wa fi hatha iktidau bifili rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Buli weekola ekyo n'okigoberera oba ogoberedde omubaka wa Allah bw'atyo bwe yasinganga okukola. Yasabanga nnyo Allah ng'asoose kufuna ki? Wuzu. Ate yasabanga nnyo Allah ng'atunudde mu ki? Mu kibla. Hadithi ya Umar ibn al-Khattab ne Ibn Abbas radiyallahu anhuma, lamma kana yawmu Badirin, olunaku olw'e Badiri, olutalo olw'e Badiri, nadara rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, yalaba nabbi n'atunula, ila almushrikina wa hum alfun, n'atunuulira bamushiriku nga bali 1,000. Yabatunuulira bw'ati rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wa hum alfun, ng'omuwendo gwabwe bali 1,000. Wa ashabuhu 319 rajula, ate nga basahaba bali 300 bagenda mu lutalo lw'e Badiri. Bamushiriku bali 1,000, basahaba bali 300 n'omusobyo. Kiki Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kye yakola? Fastakbala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-qibla, nabbi n'atunula mu kibla. Thumma madda yadayhi, n'awanika emikono gye, faja'ala yahtifu bi rabbihi, n'atandika okusaba Allah we, atunudde mu ki? Mu kibla. Faja'ala yahtifu bi rabbihi, n'atandika okukoola Allah. Tuli fenna, Allahumma anjiz li ma wa'adtani, Allahumma aati ma wa'adtani. Ebyo byonna bisaba Allah. Allahumma in tuhliku hadhihi al-isaba min ahli al-islam la ta'budu fil ard. Nabbi n'asigala nga asaba Allah subhanahu wa ta'ala, madda yadayhi mustaqbil al-qibla hatta saqata ridaahu. Okumanya yasaba Allah nga atunudde mu kibla, n'essuuka ye gye yali yeetadde ku bibegabega n'egwa, kubanga yalwawo ng'asaba Allah sallallahu alaihi wasallam. Tuli fenna, essuuka ye n'egwa ne ku bibegabega bweti. Ekyo kitulaga mu mpisa, mu byagalibwa mu kusaba Allah subhanahu wa ta'ala, istikbalu al-qibla, okwolekera mu kiki? Mu kibla, mutawadde, ng'olina ki? Ng'olina wuzu. Kyova olaba omuntu bw'afuna wali wuzu ne baziina, oba afunye wuzu, amaze okufuna wuzu, n'asoma edduwa oluvannyuma lw'okufuna wuzu, n'asaba ani? Asaba Allah. Ekyo kya bbeeyi, naye abasiraamu bakibaako. Abasiraamu bafuna wuzu nga banyumya mboozi za byabufuzi. Bino bwayimunguza mu kamwa bwawemula, bino bwayimunguza mu kamwa bwanyumya ebiboozibozi eby'abakazi, n'avaawo n'ajja. Omuntu yalifunye wuzu ng'amanyi ali mu ki? Mu ibaada. N'amala n'asaalira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bw'amala n'asaba ani? N'asaba Allah, kubanga mutukuvu, atunudde mu kibla. Banga eyo enkola eyali ey'abantu abalongoofu. Kale okusabanga Allah subhanahu wa ta'ala ng'oli mutukuvu ate ng'otunudde mu ki? Mu kibla. Empisa ey'okubiri, albad'u bihamdillah wa thanaa'un alayhi. Bw'oba osaba Allah mu mpisa z'okusaba Allah, tandika edduwaayo ng'osoose kutendereza Allah matendo ge na kumusuuta. Albad'u bihamdillah
wathanau alaihi, tendereza Allah amatendo. Allahumma laka alhamdu kama yanbaghi lijalalik wa adhimu sultanik ya mannan ya fattah ya dhal arshi almajid ya fa'alu lima yurid anta ilahi haqqan wa ana ma'buduka riqqan. Olaba bwotenda Allah n'ebitende birungi, ne bwoba tobimanyi mu Luwarabu, mutende Allah n'amatendo amalungi. Ai Allah, gwe nannyini matendo, gwe mulezi w'eggulu n'ensi, gwe Katonda wange ddala. Obuyinza buli mu mikono gyo, gw'olina obufuzi obwa buli kintu kyonna, gw'ogaggawaza, gw'oyavuwaza, gw'ositula abantu mu madaala, gw'okakkanya amatendo gonna gago Allah. Tuli fenna albadu bihamdillah wathanau alaihi. Tutandika edduwa nga tusoose na kutendereza Allah na kumusuuta. Mu bitonde waliwo omuntu gw'oyagalako ssente n'omufubutukira bufubutukizi n'ogaa nzize njagala emitwalo 2 nesooka omuwaane. Haji Allah yakuwa. Mwe mwali abasajja aboogerebwako ku mulembe gwa Idi Amini Dada, ensi yonna ekutendereza Haji ku byokoledde ekyalo, byokoledde obusiraamu. Allah akwongere. Ntegerekisi ogenda okulanga naye amwenya, omugamba dde nsaba Allah akusobozese ompeeyo emitwalo emeka? 2. Ate oyo abawa 2 gwotenze bwoti, oyo tabawa 2. Peeyo emitwalo ameka? 2. Osooka kutenda. Kyova olaba neewunya nnyo abantu wano ng'esswala yaakaggwa, baakasaza salaamu n'awanika emikono. Awo ibaada esinga obukulu kutendereza Allah, si kuwanika miki, so si kuwanika mikono. Abantu bali mu azikaali, leeta obulaadi, astaghfirullah 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 allahumma anta assalam wa minka assalam. Osuuta Allah omutendereza. Kaakati mu mpisa z'okusaba Allah, inna min adabi du'a liyakuna du'a almuslim aqrabu lilijaba. Mu mpisa ezikusembeza eri Allah n'edduwa ye yanukulwe mbwangu, osooka kumusuuta, kumutenda. Gulawo edduwa yo nakusuuta Allah amatendo. Ate era weewala okulumbagana, weewala okukola ki? Abantu abamu basaba Allah nga balumbagana bulumbaganyi. Tegerekisi n'okubuuza Allah ebibuuzo ebitasaana. Naye Allah nakukola ki? Abantu bonna balina ssente, laba z'owadde agiswaibu, ebyo byagaza ki? Tolumbagana Allah, mutendereze Allah, musuuta amatendo ge. Hadha min adabi du'a. Tuli fenna. والدليل على استحباب ذلك حديث يا فضال بن عبيد رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته. نبي ولد مسجّا صبا الصلاة ولم يحمد الله ناتا تندرز الله ولم يصلي على النبي إرت يسالي النبي محمد فقال عجل هذا ثم دعاه. نبي نام لنا ميت فقال إذا صلى أحدكم bw'abanga asaala omu mu mmwe falyabda'u bitahmiidi rabbihi, atandikenga kutendereza ani? Allah we, wathanau alayhi, n'okumukola ki? Thumma yusalli ala nabi, bw'amala asaalira ani? Thumma yad'u ba'da bima shaa, bw'amala asabe byakola ki? Kyova olaba ne wali olaba mu suratul Fatiha, omwo mu suratul Fatiha mulimu edduwa esinga omugaso. Naye tusooka na kutendereza Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, amatendo ga Allah omulezi w'ebitonde, arrahmani rrahim, omusaasizi ow'ekisa,
asaasira abamukkiriza n'abatamukkiriza alibeera n'ekisa ekyenjawulo kuba mukkiriza bokka. maliki yaumi ddin, nkakasa nti Allah ye mufuzi w'olunaku lw'enkomerero. iyaka na'budu, Allah gwasinzibwa, wa iyaka nasta'in, era gwe twesigamira. okwo kutendereza Allah. olaba ekitundu ekiddako, ihdina sirata almustaqim, tulungamye otunywezi ku busiraamu. wali otandise nakola ki? kumusuuta. alhamdulillahi rabbil alamin, matendo ga Allah omulezi w'ebitonde. bane tusookenga kusuuta Allah. abantu Allah tumusaba bubi, tufubutukira byetaago. teekateeka edduwaayo mu kusooka kutendereza Allah, kumusuuta. tuli fena olaba omuntu yasuutibwa n'asumulukuka, naye Allah tusooke kumutenda, kumusuuta, muteekeko amatendo ge. tuli fena ebyo byonna byonna Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabituyigiriza. ekyokubisatu, bw'omala okusuuta Allah, ngambye ekisooka funa wuzu, otunule mu kibula. ekyokubiri, suuta Allah n'amatendo ge, toyanguyiriza kusaba. ntegerekese. ekyokusatu, bw'omala okumusuuta, saalira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. saalira Nabbi, olusaaliro olusinga obulungi lwe tumusaalira nga bwe tumusaalira mu tahiyatu as-salatu al-ibrahimiyya. tumusaalire. abantu abasinga obungi balemererwa okusaalira Nabbi, ne balinda kumusaalira mu nkuŋŋaana zokka. naye nga bw'ava mu nkuŋŋaana n'okusaalira Nabbi takikola ki? takisobola. tusaalirenga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallim taslima. n'otulaawo mu nyumba yo mu nsonda n'otandika Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidul majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidul majid. olaba ensaalira eyo nga n'akamwenyimwenyi kajja, gw'osaalira ddala okakasa mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. n'ebino bye mumusaalira nga muli mu jjaamu, mwagala okuyitamu sallu ala Muhammad, sallu sallu. olabye bayomba sallu ala Muhammad, saalira mutume, so kusaalira mutume. astaghfirullah, saalira mutume. ya akhi, okusaalira Nabbi ibaada etazanyirwamu. gw'osaalira ashraful khalq, yasinga ebitonde byonna. tamanyi maamawo, tamanyi jjajjaawo, tamanyi mufuti, tamanyi kaadi, tamanyi regional kaadi. oyo inna Allaha wa malaikatahu yusalluna, neewunya gwe atamusaalira nga inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Nabbi n'atuuka n'okugamba atamusaalira ng'ayogeddwako, ennyindo yekole ki? erwala ekkookolo, lwakuba mumusaalira bubi mmwe. muli ku ntaana ate musaalirawo mubaka. naye bw'oba ogenda okusaba Allah, sooka osaalire omubaka owa Allah. tuli fena omusaalire. okusaalira lumu bwe luti. Allah Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti omuntu bw'amusaalira, man salla alayya salatan wahida, okumusaalira n'omusabira
olusalira lumu Allah akussaako ensaasira 10 naye gwe omanyi ensaasira za Allah 10 gye zikoma. Lumu bwokka bwe luti luyinza okukumazaako emyaka 10. Lumu bwe luti olusaasira lumu bwe luti ni Allah naga nti akussaako ensaasira 10. Omusalidde omulundi gutya kuno ku nsi Allah yassaako okusaasira kwe kwa mulundi ogwo. Ffenna kwe tuli nina agamba nti bw'osaalira omubaka nabbi yagaa bw'omusaalira Allah akussaako ensaasira 10. Muyitirize nnyo okumusaalira, okumugoberera, okumwagala, okumusuuta, obutasoma dduwa zammwe nga musaba Allah ebyetaago byammwe okuggyako nga musoose kumusaalira. Kubanga bwe tumusaalira ffe tufunamu, ffe tukola ki? Bw'abanga nabbi agee nti bw'omusaalira olusaalira lumu Allah akussaako ensaasira 10. Kumwembi ani afunyeemu? Gw'osaalidde oba asaalidde? Asaalidde gw'ofuna. Naye ate ne kitulema kati inna salata ala nabiyi min al adabi allati yuhsanu biddai muraatuha, ze zimu ku mpisa omusabi yenna asaba Allah zateekeddwa okugoberera. Tuli fenna inda shuruihi biddua, bw'aba atandika okusaba edduwa ze. Wadhalika lianna salata ala nabiyi taj'alu ddua ad'a lilkabul. Buli wosaalira nabbi nga tonnasaba kyekifuula edduwayo Allah okujyanukula. Kyovula ffe tumala gasaba tetumusaalidde, buwuzi tetulina, tumaze gatunula gye twagala. Ntegerekisi kakati Allah anayanukula atya okusabako. Wayunaalu labdu biha ajiru salatu ala nabiyi, n'ofuna n'empeera empitirivu ez'okusaalira omubaka wa Allah. Fakad kala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam man salla alayya salatan wahida, ansaalira olusaalira lumu bwe luti sallallahu alayhi 10 salawatin, Allah amussaako ensaalira mmeka? 10. Wa hatta anhu biha 10 sayiat, Allah n'amusangulako ebyonoono ate 10. Wa rafa'ahu biha 10 darajat, n'amusitula n'amadaala 10. Lusaalira mu bwe luti. Naye tumusaalire nga tuli ku ibaada entuufu. Saagadde mu nkootinge bubi. Ani abantu basalaasalamu wano bu vidiyo butonotono, oli n'atategeera message evuddewo ebadde eragawa, n'agamba mulabe sheekhe ng'atulagira okusaalira omutume. Mbagamba kumusaalira awasaanira. Awakola ki? Bantu boonoonye nnyo irimu eno. Oli najjamu akantu oluusi kaali kategeeza kirala n'asiga abantu mu fitina ne basaasaanya. Eyo nsobi basiraamu ekolebwa. Emikutu gino mba mwagala kuyamba bantu kubayigiriza, mbayigirize. So si kusaasaanya bintu bireeta fitina, bireeta bukyayi. Osalamu akatono bwe kati, oli n'akateekako komenti embi ne kasaasaanira ensi eno. So message gitunuulira obubaka bwali buvaawa, naye oli asala mu bigambo by'omuntu abuulira wakati bwe paba n'ateekayo. Ate bambi gwe biguddeko nga talina budde kanzireyo mpulirize. Byali bivaawa, byali bikoma bitya. Ntegerekisi n'olw'ensonga eyo tulina okukola ki? Okwegendereza. Naye mbadde mbagamba nti okusaalira nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bwe tuba tugenda okusaba Allah tusooke kumusaalira. Mu birungi ebiri mu kumusaalira Allah akussaako ensaasira 10. Tuli fenna n'akusangulako ebyonoono 10, n'akusitula amadaala 10. Edduwa ye eba egenda kwanukulwa kasita osooka okukulembeza okusaalira omubaka wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Bw'abanga ne bamalayika bakikola ate butya ggwe tuulangako mu nsonda awo mu bulaadi bwo omaze obuleeta astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, osaalire nabbi sallallahu alayhi wasallam. Mwimwe nabbi musaalire emirundi emeka olunaku ng'oggyeko egy'omuswala, oli otuddeko awo noga akandeete ku ibaada ey'okusaalira omutume wa Allah
nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bane tuyiga okusalira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ate tuyigirize n'abaana baffe awaka kaifiyatu salatu ala nabi, engeri gye basaliramu mubaka wa Allah. Ntegerekisi abantu bangi ni swala y'okusalira nabbi tebagimanyi, engeri gye bamusaliramu. Boogera byabwe olwo olusalira oli akmal. As-salatu ala nabi nga bwe tumusalira as-salatu ibrahimiya, nga bwe tubeera mu tahiyatu. Tegerekisi naali badde njogera ebirungi ebiri mu kusalira nabbi, naye pointi yange eri ku kigambo nti bwe tuba tutegeka okusaba Allah tusooka kufuna wuzu, ne tutunula mu kibla, ne tutendereza Allah, ne tuzaako okusalira omubaka wa Allah nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuli fena basiraamu. Ekirala rafu al-yadaini athna ad-du'a, okusitula emikono athna ad-du'a mu kiseera ky'okusaba Allah. Ekyo kya mumpisa. Abamu basaba basimbye olukono, oli asaba ayiguliza, oli asaba tabiri nako, naye rafu al-yadain athna ad-du'a kya mumpisa. Bw'oba osaba Allah nga yolekedde mu kumusaba edduwa okuwanika ku miki, ku mikono, wanika ku mikono. Ate engeri gye tuwanikamu emikono nabbi sallallahu alaihi wasallam yagituyigiriza. Hadisi yaga nti idha sa'altumullah, bwe mbanga musaba Allah, fas'aluhu fi butuni akiffakum, mumusabise nga munda mu ebibatu byammwe. Tuwumba ebibatu byaffe bwe tuti ng'otunudde mu booti, Allahumma lakal hamd ya ilahi al-awwalin wal akhirin anta ilahi haqqan wa ana ma'buduka riqqan ya rabbus samawati wal ard ya dhal arshil majid ya fa'alu lima yurid ya Allah ya Rahman ya Malik ya Quddus. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Ntegerekisi abantu abamu awanika emikono bwati gaga ya Allah, abamu batunone ku ggulu ya Allah. Lala yempanika si ya Busiraamu, eyo si empisa nabbi gye yatuyigiriza. Tuwanika mikono buuti. Oli bw'abeera n'ekizibu n'abanga akyanjuluza ayaziirana, ya Allah ya Allah. Naye wa idha sa'altumullah fas'aluhu fi butuni akiffakum. Awo tujja kutuukawo empanika ya nabbi gye wanika emikono mu bifo eby'enjawulo. Waliwo yalinga mu mizizo, ali Makka, ali mu Arafa, yawanika ate empanika ey'enjawulo, hatta yawanika n'emikono ne batuuka n'okulaba obweru bw'enkwawa ze. Eyo yonna tujja kutuukayo. Waliwo okusaba Allah nga ate osabisa lugalo, eyo yonna tugenda kutuukayo. Tegerekisi naye tuli ku nsonga min adabi ad-du'a, muzimu ku mpisa ez'okusaba Allah. Leka kutunula waggulu era leka kulaza. Tegerekisi kale tulina okubeera nga tufolowinga nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yatuyigiriza. Tugambye nti rafu'ul yadain athna ad-du'a, okuwanika emikono mu kiseera ekyokukola ki. Inna rafa'al yadain athna ad-du'a huwa shi'aru tadhallul wal khudu'u lillahi ta'ala. Buli owanika emikono gyo ke kabonera akalaga shi'aru tadhallul, omuntu ono mwetowaze, yeetowazizza mu maaso gani ga Allah we. Gwe tulaba omuntu nga asanze afande munne oba amusinga eddaala, akola atya? Akola ki? Saluti, okulaga nti amutaddemu ekiki ekitiibwa, amuli waggulu. Ate nawulirako mu bintu by'amagye, simanyi nnyo by'amagye, nti ate bw'okuba saluti nga toli musirikale n'ogikubira omuntu ate bakusiba. Mwali mukiwuliddeko ekyo?
mwakiwulirako? Temwaliko mu magye abamu abayinza otuyamba, naye nakiwulira nti kati nga nze n'osanga Jeno Katumba Wamala n'ofunya saluti ebicwa bakusiba busibi kubanga toli muki, toli musirikale oba mukitegedde, zikubibwa baki basirikale bannaabo, ate olina amanya neddala kwakola ki kwali. Naye ekindeeseza ekyo kiki? Nti rafuul yadain, okuwanika emikono kyekiraga atadhallulu lillah. Omuntu ono mwetowaze eryani ebiraga empisa. Kyova olaba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaa nti inna allaha yastahi min al-abd, akwatibwa Allah ensonyi. Subhanallah, Allah akwatibwa gwe ensonyi, akwatibwa omuddu we ensonyi. Idha rafaa yadayhi ila as-samaa, wawanika emikono gye bw'ati mu bbanga, an yaruddahuma sufra, okugizza nga myerere nga Allah takuwadde. Ekyo Allah kimukwasa ensonyi kuggwe. Kuwanika ebibatu byo bw'oti, okubizza wansi nga Allah takwanukudde. Bw'abanga Allah ekyo kimukwasa ensonyi, njagala mukiteekeko ebirowoozo. Yastahi min al-abd, amukwasa ensonyi omuddu bw'awanika emikono gye ng'agiwanikidde ani? An yaruddahuma sufra, okugizza nga mikalu nga talina kyakuwadde. Ntegerekese pointi eyo mugitwale nti nkulu mu kusaba Allah. Era tujja natuuka ku bifo ebiwanikirwamu emikono n'ebitawanikirwamu mikono. Naye tuli ku dduwa, bw'oba osaba Allah subhanahu wa ta'ala, irfa'u yadayk athna ad-du'a. Mu kiseera ky'okusaba Allah wanika ku mikono. Yagamba Anas bin Malik radiyallahu anhu, ra'aytu rasulallah, nalaba omubaka wa Allah. Ono Anas anyumya be baaweereza nabbi, yamuweereza emyaka 10 mu makage. Yagaa nti ra'aytu, nalaba omubaka wa Allah sallallahu alayhi wasallam, yarfa'u yadayhi, ng'awanika emikono gye fi du'a, mu kusaba Allah, hatta yara bayad ibtayhi, n'atuuka n'okulaba obwerufu obw'enkwawa ze. Bw'abanga nabbi yawanika, gwani atawanika? Lwaki tuwanikira Allah mikono? Naddala waliwo emikono egikwasa ensonyi. Okuwanikira Allah emikono ng'omwanjulira zambi lyo kikwatibwe nga munye ki kyentegeeza. Waliwo abantu nga ye emikono gye buli bw'aba awanika bw'ati, so nga okwetonda kyagalibwa eri Allah. Naye naawe obeeramu n'ensonyi ng'ogenda okukola ezambi, Allah namwanjululiza nti emikono gyange, kumugamba nti sonyiwa obwezi. Ekyo senga n'oba okifunye wali mu mutima n'okifiiringa ensonyi zino, Allah ngenda munyonyola nti naye ddala ekyannyenzezza kiki? Oba ntegerekese? Ngenda kumunyo kati kiringa oga nti oba nanyimiriza mu kaguli nga nze kabambuuza ku bubbi, genda kuwa nsonga ki? Ti nze natta omuntu ono. Obutaswala kandeko obuki obutemu. Akati naawe mbutasaalwalwo leka amaki amazambi. Point noted. Bene muwulira oluzungu kiki? Point mugifunye. Banya bagaseeka musomeseza nnyo mu Luganda, omulembe gwakyuka gwa luzungu. Naye nzire mu luzungu lwe munaafuna, ate bwe ndutandika ne mukuteka emitwe. Ntegerekese okuwanika emikono. Anas akiraba ku nabbi nga nabbi akoze eki? Emikono muki? Akati leka kweteekamu takabburu, kwemanya, kwekuza. Wanika emikono giwanikire Allah, omusabe, mwenenyeze, mwetondere, musabe byoyagala. Tuli fena ndowooza obudde okusinziira ku budde kansembeyo ne kino.
attauba wal-i'tirafu bidhanbin. Bwe tumala okwenenya, manya bwe tumala okuwanika emikono gyaffe tutendereza Allah, tumusuuse, tusaalidde nabbi, tegerekisi otunudde mu kibula, omaze okusaalira omubaka wa Allah sallallahu alayhi wasallam, mikono gyo giwanise, attauba wal-i'tirafu bidhanbin, weenenye era omanye ezambi lyokola. Allahumma, hay Allah, ndi musobya, nsaba onsonyiwe, ate nezambi lyogere, likole ki? Lyogere, wadde Allah alimanyi lyogere, ekiraga nti ddala mu butuufu weetonze. Ay Allah, nakola shiriki, nayingira mu ssabo, nagenda mu kyaki, olunaku bwe luti olwanyegenyege nali embizzi. Yes, nali embizzi. Nabadde wano nabadde wano jjunga nsaaza ejjuma, wano ekawempe ku Musuuna. Musiraamu najja nanga nti nage ekizi kye tulina wano, abasiraamu bagenze mu kyaki wali, abayimaani entono baalidde embizzi, bayingidde mu kyaki, wabaddewo omukolo ne bayingira mu kyaki, babayise. Abayimaani entono baalidde embizzi ne banywa n'omwenge. Oluusi omuntu abeera n'emikwano gye ne gimukozesa ebintu. Omuntu ayinza okukwana omukyala nga si musiraamu, n'amwagala, n'amugamba ngulira omwenge, tanze ngulira, n'agumugulira naye n'agunywa, bombi ne bagangayira. Ebintu ebikozesa abantu ensobi bingi. Ate abasiraamu b'omulembe guno mu kunywa walagi, mu kunywa omwenge, bano bantula ku boda, omuntu n'omulaba ng'eriiso lyonna liringa kaamulali bwe riti, ogenda omubuuza erinnya lye, tize Swaibu, ze Hamuza, noga eriiso okola lyaki eryo? Aga omulimu guno bw'oba tolina kikubeerako togusobola. Abo gye bali basiraamu, mubamanyi bannammwe, ng'ekyemanyi wa siteegi naye nga munywi, naye ng'erinnya alina lya buki? Obusiraamu. Abaana abawala banywa omwenge, abasajja babatwala okubakyakaza ne banywa omwenge, banywa sigala. Ebyo byonna weebiri. Al-i'tiraf, kati ozze okwenenya, i'tiraafu bidhanbi, manya ensobi, genti ayi Allah nkusaba onsonyiwe, nanywa omwenge, nayingira mu ssabo, nakola shiriki, taata yantwala n'ensamira, Allah mubutamanya, mukunkaka nali simanyi, tegedde ensobi yange, ayi Allah gwe musonyiwe, kusaba onsonyiwe, nakajjamu embuto eziwera, Allah nsonyiwa, manyi zambi weenenye. Ntegerekisi, bw'oba osaba Allah mu mpisa kumanya zambi lyo, kwenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala. Inna tawba wal-i'tirafu bidhanbin athnaa ad-du'a huwa min adabi ad-du'a wa min asbabi qabulihi. Okumanya ensobi lyo ne zambi n'okwenenya eri Allah byebimu empisa ez'omuntu asaba, era ze empisa zokwa, era byebimu ebyanukuza okusabwako. Ntegerekisi, leka gwe kuyitiriza kwenenya zambi lyogere, weenenya ki? Weenenya ki? Ezambi lyogere. Tuli fenna n'olw'ensonga eyo mukimanyi bulungi nti qala Allahu ta'ala hikayata an Adam, Allah bwe yali atunyumiza ku Adam ku nsobi gye yakola ne mukyala waani Hawa, bagamba batya? Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bayogera ensobi yaabwe, rabbana zalamna anfusana, tulyazamanyiza emyoyo yaffe, wa in lam taghfir lana wa tarhamna, ay Allah bw'onooba totusonyiye n'otatusaasira, lanakunanna minal khasirin, tugenda kubeeramu abo abafaafaganiddwa obulamu. Allah agamba atya? Fataba
wataba alayhi, Allah nakkiriza okwenenya kwawe, nawe wenenya eri Allah. Mu bimu ebitatwanukuza dduwa butenenya mazambi. Mazambi gasiba wakati waffe okwanukulwaki edduwa. Ntegerekisi n'olwensonga olwaleero tukomyawo ku mpisa z'okusaba Allah, bwe tujja okwongereza empisa endala obuteekaluubiriza bigambo bitasoboka. Waliwo abantu nga beekaluubiriza okuleeta alfaadu enzito, nkusaba Allah kigambo ne kimulema, n'ananaagira n'akuba n'essimu. Pozi olujegere lwa pikipiki baluyita batya mu Luwalabu? Kibyononya byaki? Bireki. Saba Allah waliwo edduwa ezikuŋŋaanya. Ntegerekisi buli naaba nga asaba obulamu bwe kalina, bwagituukako n'agaa nayo njagala. Aga Seeka Seviri kalina bagiyita batya mu Luwalabu? Ndi mu dduwa essaawa zino bagiyita batya? Kalina ojagaza ki? Saba Allah edduwa ezikuŋŋaanya. Waliwo alfaadu nga nzito, teweekaluubiriza nazo. Tegerekisi waliwo akituuka nako ne kimulema, naga ekyo kigaanye Allah, naye okitegedde. Laala eyo nsobi. Ebyo byonna tugenda bituukako, okwekaluubiriza, okuleeta alfaadu ezitakola ki? Bigambo byo. Tegerekisi kale twogeddeko empisa ezo endala tujja kuzimaliriza omulundi ogukola ki? Bano ebigambo byange ebisemberayo ddala Imaamu yakikonyeeko, abamu abadde mufulumye. Twegendereze nnyo ennimi zino, naddala ffe Abasiraamu. Bintu bya social media buli kyolaba ekyo kibeerako ne target. Oluusi nga ffe Abasiraamu tusukka ne tuyita we tukola ki? We tukoma. Tegerekisi tukuume ennimi zaffe, ebintu mu birabe bulabi. Tokumentinga. Abasajja abo bayoola abantu buli kiro na misana, babatwala abakozesa obubi emitimbagano, aboogera ebigambo eby'obusagwa. Ate kati Allah yatuleetedde abantu bayogedde kituufu, amazima ne bagoogera. Amazima bw'omala ogateekawo gugateekewo abantu balwanagane nago. Okuva edda nedda assiraa'u bayina alhaqqi walbaatil siraa'un qadiim. Olutalo lw'amazima n'obulimba lukadde. Naye nkulayirira Allah, obulimba tebuwangulangako mazima. Bukyensi ebeerawo era tebugenda gawangula. Gwe teekawo mazima, abantu bageekooneko nga beekoonako. Naye luno olutalo olwaleero abantu n'abatasaana kulwogerera nga balwogerera, luyinza okuvaamu ebizibu wakati w'abaki? W'Abasiraamu. Awo omulabe waayita n'akola emmanduso ye. Tubeere begendereza. Mazima ye gatuulawo gatuulewo. Full stop. You keep quiet. Oli ageekoonako agakole ki? Naye ate muleke kulufuula lutalo lwa kulwana. Ono aleeta kiri, ono aleeta kiri, ono aleeta kiri, ono aleeta kiri, ono aleeta kino, aleeta kiri. Wamazima bw'ogwogera baasi addaita al amaana, otuukiriza. Kati oli alwanagane naki? Nago ageekonako bw'ati bwakola ki? Lwera olutalo lw'amazima n'obulimba. Naye wallahi obulimba tebusobola kuwangula mazima. Ate n'abantu ekituufu bakimanyi, n'obulimba babukola ki? Amazima tebaga. Obulimba bulabika, n'amazima meeyolefu. Tulina kunnyonnyola mazima, bwe buvunaanyizibwa bwaffe. Okulwanagana nago si kyaffe. Ekyo si kiki? Si kyaffe. Naye nsaba Allah atuwe bulungi mu situation eno gye tulimu, agituyisemu bulungi, abantu baffe baleme kukosebwa mu mbeera zonna. Ntegerekisi. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu